Bw'olabanga abalwana weewalanga nnyo okudda ku bbali n'otandika okusaakaanya nti wuttule y'embwa, kubanga embwa gy'oduumidde bawuttule ekyayinza okuwuttula gw'obadde owagira agiwuttule n'emala nejja n'ekubuuza owange obadde ofa ki nange. Omuyimbi Eddy Kenzo agufudde omugano ogw'okuwalampanga His Excellency Bobi Wine ebbanga lyonna, era nga buli walaba omuntu amuwalampa abeera ng'ayambye ku ye kubanga naye anoonya engeri yonna gye yeenyigawo, naye amawulire gasobole okumuwandiikako nti awalampye ku His Excellency Bobi Wine. Kaakati bwe gutyo Eddy Kenzo yeegasse ku ttiimu eri mu kulwanagana ne His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Guno bagufudde omugano bagamba nti kati lufuuse olutalo lw'abayimbi nga balwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Munnabyabufuzi kubanga mu buyimbi takyaliyo, tumubalanga kati munnabyabufuzi, naye nga gravity omuntu gy'olutalo lwe yasitudde bangi abaluli emabega era abaluseesaamu bagamba tebaagala luggwe, lwa nsonga abasinga obungi balina obusungu bwabwe nga baagala beesasulize ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Balowooza nti oba oliawo bwe baneegattanga bba abayimbi abaalemwa bayinza okufuna kyansi emegga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Abayimbi abo boolaba ensonga yaabwe si nnene nnyo, baali bayimbi b'amannya ng'ense batya era nga bannayuganda babakkiririzaamu, naye olw'okwerijja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu omuziki tebakyalinawo, anti ne bwe bayimba ate banaayimbira baani? Abantu be bayimbiranga baabazira, babagamba okuva we mwerize ku Robert Kyagulanyi Ssentamu eri agenda kuddamu kujja mu bivvulu byammwe. Okuva lwe mwerize ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ssente musazeewo kulya za Museveni mulwanyise Bobi, era mubeere ku ezo tetugenda kuddamu kukwata akasente kaffe akatono ke tufuna titujje nga mu bivvulu byammwe. Kyagulanyi Robert Ssentamu baamu ekikka nga bagamba nti yaleetedde bannayuganda okubeera nti bakyawa abayimbi bano. Lwaki buli ayogera ku Bobi Wine bannayuganda bamukyawa? Tebamanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omulamwa gwaliko gwa kununula Uganda yonna, kyokka ate bba abayimbi omulamwa gwe baliko gwa kununula nsawo zaabwe. Awo bannayuganda bwe bayawukaniramu n'abayimbi ne bagamba kimala mununule ensawo zammwe, naffe katusigale n'omulwanirizi waffe eyajja okununula eggwanga Uganda. Ebigudde ku Eddy Kenzo olwaleero ate naye si birungi oluvannyuma lw'okwolekeza Bobi Wine obwanga addemu amusitukireko. Eweerabira tutambula ne Haji Settuba omusomi w'Eddwa yakutuusako pulogulaamu zinga zino. Haji Settuba omusomi w'Eddwa tumusanga ku ssimu 0703 31 39 25. Omukubirako ku ssimu n'omubuulira ensonga yo ajja kuba akusomera ku ddwaze ova embuzibu bw'oba olimu. Katugende mu maaso tuwulirize akatambi ka Eddy Kenzo na biki ebimuguddeko olunaku olwaleero. Ng'abalwana weewalanga nnyo okudda ku bbali n'otandika okusaakaanya nti wuttule y'embwa, kubanga embwa gy'oduumidde bawuttule ekyayinza okuwuttula gw'obadde owagira agiwuttule n'emala nejja n'ekubuuza owange obadde ofa ki nange. Omuyimbi Eddy Kenzo agufudde omugano ogw'okuwalampanga His Excellency Bobi Wine ebbanga lyonna, era nga buli walaba omuntu amuwalampa abeera ng'ayambye ku ye kubanga naye anoonya engeri yonna gye yeenyigawo, naye amawulire gasobole okumuwandiikako nti awalampye ku His Excellency Bobi Wine. Kaakati bino eby'ekiyaayi oyo gravity omutujju byabaddemu ery'ekijega. Bobi Wine tuwe ku ttaka Ebusabala tuzimbeko eddwaliro, bw'oba ogamba olumirirwa nnyo abantu yuguyugu ng'akutte kahafu katipa ka musenyu ng'akatutte ku biici ya His Excellency Bobi Wine, ng'akutte obusawo bwa seminti bubiri ng'abututte ku biici ya His Excellency Bobi Wine, nti nange ye contribution yange nabadde ndi awo nga ziresi Bwaleese Kenzo nange ngenda kuwaayo miliyoni 10 okuzimba Bobi Wine bw'aba musajja aweeyo ettaka tuzimbeko eddwaliro erigenda okujuna abanaku. Eddy Kenzo muganda wo gwe baayitanga Mande wamuziika mulimbo, wamumma ne fuuti 5 ku 6 mwe bagenda okumuziika olubeerera ku ttaka eddene nnyo ly'oyina e Masaka. Wammako omwana wa nnyoko ne kitaawo fuuti 5 ku 6 basobole okumugalamizaawo, wabula oli wano naawe yasaamiriranga eggeege. Tinange ngenda kuwaayo ssente tuzimbeko, aweeyo ettaka tuzimbeko. Muganda we yali agenda kulya ekifo kyenkana ki ku ttaka lyo. Era mbuulira lwaki omwana wa nnyoko ne kitaawo omufuula masiikiini n'omummako bufuuti obutonotono basobole okumuziikako.
Nze nandirowoozezza nti omuntu abeera omu mu kika n'amenya that curse, to break that curse of poverty. Mukama bw'aba yakuyamba n'osamba akaggi, obugagga bwonna bwe yakuwa tebwali bubwo wokka, tebwali bubwo wekka. Omanyi Omukama Katonda ffe atukozesanga ttaapu abantu abamu, nti si buli maka nti agenda kuteekayo oluzzi. Oluzzi asobola okuluteeka mu kibanja ky'omu ku kyalo, naye ng'abantu bonna ku kyalo lugenda bagasa era nga bagenda ssenaku olwo. Naye gwe n'ogaggawala n'ofuna ssente, muganda wo n'omuleka emabega. Muganda wo n'abeera ku nsi kuno ng'ajeera. Muganda wo n'abeera ku nsi kuno ng'abonaabona, to the extent watuuka okukola statement nti nze Manda abadde neewuunyisa bannange. Bwe namala okuwangula BET Award, abantu basimba layini bajje twekubye ekifaananyi. Ne ngenda okulaba mu basimbye layini nga mulimu ne Mande, kumbe Mande yali akusindikira sigino nti nange ompisanga bano. Nange ompisanga omuntu w'ebbali. Gwe Mande mutabani wa muganda wa Eddy Kenzo omulamba. BET Award winner atandika atya okuvuga ekimotoka magulu 10 ng'ate avuga kibaluwa abeeko nno nti alina ekiki ekyenkomeredde omugagga yakimuwa, naye nga talina yadde omugagga kye yamuwa ng'era lwafunye akalimu avuga kibaluwa naye nga muganda we asula mu kalina, nga muganda we mugagga muvundu, nga muganda we alina ssente. Muganda wo n'atuuka okufiira muwala gy'owakabaawo. Muganda wo n'atuuka okufiira mu kinywero ekitunda bwakata, naye nga lwaki frustration. Kyokka nga gw'olina abalabe bangi ate nga balaba Mande muganda wo wa musaayi go ddala nti oli bw'amukwatako asobola okukulumya. Abaana bo munnange bali bulungi, bo bakuumika, naye ono ataayaaya ataliikaayo ssira, gw'olowooza ki ekyatta Mande? Olowooza ani eyatta Mande? Bw'ataba ggwe nga ggwe wamusaddaaka. Gw'olowooza mu balaba abangi b'okoze, kubanga jjukira n'omugenzi gwe watta producer, temuliimu wa famire yalumba muganda we akole revenge. Miliyoni 10 ezo z'oyagala okutuwa tutandikireko okuzimba eddwaliro, lwaki tewaziwa muganda wo n'afunawo ekyokukola? Oba osanga ne mubiku byatta muganda wo mbeera, kubanga gwate muganda wa Kenzo ki anywera mu bubaalo obwo bwakata? Ye lwaki abeera anywa bwakata nga musiraamu? Frustration, okwenyiikaala, ennaku, obulumi. Kaakati ate gw'oli wano otandise okujejembukana. Weefudde ow'omutima omulungi, twagala kuyamba ku bantu aweeyo ettaka, naye nga gwe ku ttaka eddene ly'olina wagaana okuwaako omwana wa nnyoko ne kitaawo. Bufuuti mwasobola okugalamizibwa ne bamuziika enkoowe nga masiikiini, ne bamuziika mu limbo y'Abasiraamu. Omuntu eyalita bwe n'olikwata wasalawo bamuziike mu limbo nga bamasiikiini, ng'atalinaako kika, ng'atalinaako babe, olw'obukodo, olw'obuluvu, olw'omuluggube ogukujjudde omwana wa nnyoko ne kitaawe, ne bamuziika mu limbo. N'aligambye nti omwana wa nnyoko ne kitaawe ensonga lwaki bamuziika mu limbo, lwa nsonga yali musiraamu nnyo, yalina eddiini nnyingi nnyo, ng'ayagala kumuziika mu limbo y'Abasiraamu. Omuliraanya Abaswahaba babyemuka abakoleredde obusiraamu, naye yafiira mu bbaali. Kitegeeza nti eddiini yali poteya, eddiini tewaali. Lwaki omwana wa nnyoko ne kitaawo wagaana okumuziika ku ttaka ly'omusajja gwe? Bw'oba olina omutima omulungi, ku ttaka eddene ennyo ly'olina e Masaka, era gwe bw'olifa bali kuziikawo we wamuganzika mu limbo y'Abasiraamu. Abaana bo balifa bali baganzika abo wamuganzika mu limbo y'Abasiraamu, we bali muganzika. Musajja wattu n'afa ebirowoozo, n'afa obuyinike, n'abonaabonera ku nsi, kyokka ate ne mukufa ne mumwesambira ddala nga ye mwamwesamba ng'akyali ku nsi. N'abeera eyo kakati enkoowe baggaddewo tebakyakkiriza kuziikayo. Agenda kutuukira ddala musajja wattu ng'alinga atakyaliko babe, ng'alinga eyazaalibwa obwomu. Ye atajja kulambulwako, gwe atawaani amumanyi. Bagenda kulambula ba BMK, bagenda kulambula ba Sheikirya Hassan, bagenda kulambula ba Yunusu Sentamu, bagenda kulambula ba Sheibayiga.
nenga ye muganda wo tasobola kulambulwa kubanga yaziikibwa mu kikungo nga masikini nga atayinaako waabwe bali Abasiraamu beesalirawo nti batuziike wano kubanga eddiini yali ebanyiikadde nga tebaagala baziike eyo waabwe kubika naye musajja wattu eyafiira ne mu bbaala atayina ddiini eryawo n'aziikibwa mu mulimbo muganda waali ku nsi atubonyaabonya ajejembukana nze nange batuweeyo ettaka tugire ngenda kuwaayo miliyoni 10 nga gwe walimma muganda wo lyatagenda kulimirako naye bufuuti nga 5 ku 6 oba 4 ku 6 n'omummako bamusimireko entaana awo muliraawo n'agenda n'awummulira ku mawanga ng'empuunyuunyi ng'emmomboze nga masiikeeni kaakati naawe oli wano ojejembukana era mbu naye tukuwa attention ngenda kuwaayo miliyoni 10 lwaki tewaziguliramu muganda wo tipa eyiye magulu 10 eyiye n'ava mu kuvuga ebibaluwa gundi nfunyeyo akalimu kanzije mangu mpa ku mmotoka yo bwe kitaba ekyo n'akawanna nnyini mmotoka kubanga ne mmotoka abasinga tebaagala kuzigaba nnyini mmotoka n'akomawo n'amuwayo 20,000 ng'eddobo eryateza omulimu 10,000 ezi muganda wa Kenzo omulamba feni naawe oli wano ojejembukana oyagala tukuwa attention naawe oli wano ojejembukana oyagala tukuwa attention gwe tokkirizibwa kwogera Saabakodo eyafuula muganda wa masiikini ku ttaka ly'olina mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kangize kale Masaka kuba walungi okuziika ate era naawe ogamba gye bakuzaala n'omummaka akapoloti mwe basobola okuwummuliza omubiri gwe ne mumuwaŋŋangusa ne mumutwala mulimba enkoowe nga masiiki naawe oli wano ojejembukana okiddangamu senkubuge siyaasa weewe ekitiibwa nga bwe tubadde tukikuwa nkiddamu senkubuge siyaasa weewe ekitiibwa nga bwe tubadde tukikuwa omanyi oluusi tuyayaanira obuwangaazi era oluusi Mukama n'atwala abantu abamu ku myaka emito ne tukaaba amututte ku myaka emito bannange amututte ku myaka emito abayimbi be batono nnyo abayingira emyaka 4 Mukama atera battiraawo ku piiki yaabwe obulamu bwe buwoomera 3 basudde yafa ina 39 ne Stone yafa ina 39 Fire yafa ina emyaka 37 Paulo yafa ina emyaka 37 Radio yafa ina emyaka 34 ng'ensi etandi ensi ebakkiriza ensi wesinga okubeetaagira ensi we batuusa gikunguliranga kubanga bamaze okukakasa ensi tituli b'amaanyi ng'ekisigadde kunoga bunongi n'abatwala bannange afudde muto omusajja yabonaabona nnyo basudde waabwe ne bamujoonyesa azze agaggawadde akubye akaggi ate agenze bannange rediyo ennunuzi y'ekika kyabwe ate agenze naye Mukama Katonda abeera n'ensonga lwaki akutwala nga bakyakwagala golowooza singa Sebatta ye yafa mu 97 ng'amanyi basudde waali akyali mulamu singa olowooza ani asinga amaanyi Sebatta ye yali badde ow'amaanyi naye omanyi lwaki si w'amaanyi mumumanyiizizza amaaso mwamuggyako ebirowoozo mulaba awangadde nnyo kyova olaba Mukama bw'akutwaliranga wakati mu piiki yo oluusi tokayananga kubanga wano mu Africa tutera okwoza ne twanika mu ttaka obuwangaaze nnyo buleeta ebyekisiro njagala okuba epikica nga Yoweri Kaguta Museveni yafa mu mwaka gwa 1996 olowooza bameka abaalikaabya amaziga bannayuganda nga nange mwendi ndi tufiiriddwe omuntu kubanga yali badde agendedde mukadde ng'akyayinamu ku nsa oba singa Thomas Sankara teyafa mu mwaka gwa 1987 nga teyatigumbulwa n'awangaala ng'era kakati olunaku olwaleero y'akyali pulezidenti wa Burkina Faso bagiyite Cote d'Ivoire is it Cote d'Ivoire nga y'akyali pulezidenti wa Burkina Faso Thomas Sankara singa akyali the greatest son of Burkina Faso singa akyali the greatest son of the soil singa akyali the greatest son of the Africa oba singa yawangaala ye n'abeerawo mu buddo nga Museveni eno gwe twafiirwa gwokimanyi nti abantu b'e Burkina Faso baali badde batendereza Museveni ffe nga bwe tutendereza Sankara
baali badde beesiimisa Uganda fenga bwe tubeesiimisa kitegeeza singa Sankara yawangaala oba osanga ye yali badde Museveni ate osanga singa Museveni yafiira mu budde oba osanga ye yali badde Sankara kitegeeza okuwangaala kuno oluusi kukuleetera okwoza n'oyanika mu ttaka abaana Adamu naddala Abafrika tetumanyi kukuuma legase kuba pikica nga Ssenkubuge yafa mu mwaka gwa 2021 ng'agenda okwesimbawo kuba president okimanyi nti yaligenze n'ekitiibwa oba singa we yawummulira okuweereza ku radio Simba nga yava ku bya radio okimanyi yalisigadde n'ekitiibwa naye osanga omwana nga talina kyali nga nze itongwa nga stitchinze mu video ya Ssenkubuge mwe yayogeredde ebyekisiru ng'ali mu kumulizoninga awutu kyokka ng'oyo omwana yeekolera itongwa yalina respect nene eri Ssenkubuge kubanga yamuwandiikira omuzannyo gwe bayita ndiwulira ogwamuwonya okwemwankula wakati mu siriimu omukambwe ennyo naye olw'okuba nti yeefudde ekita ekitava ku ssengejjero olw'okuba yeefudde enswaswa etayanula atandise okunnyika engoye ze yayoza mu ttaka Ssenkubuge osetinga fuulu figa buli lunaku atuvume nkiddamu Ssenkubuge osetinga fuulu figa buli lunaku atuvume oyagala okulaga nti oli mugezi nnyo okozesa amagezi mangi nnyo obitandiikiriza mpola kifuulu figa nga kitandika okuwemula nga kitandika okwana nga waaye lekeraawo tuli kumpewo n'enkya ne muddamu okukola ekintu kyekimu nogamba naye guno munnyo toyogera bw'otyo guno munnyo bwe gubanga ddala munnyo oli najja n'aguyiwamu obutwa enkya lwaki aba akomawo ku mpewo okuweereza oba lwaki oba omusosonkereza okwogera ebyokuwemula ate oluusi by'olaga nti gw'ovumirira lwaki oba omusika okwogera ebyokuwemula ate oluusi by'olaga nti gw'ovumirira kale nno y'ensonga ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda bangi abamufunamu ensimbi bamufudde bizinesi era abangi bagamba nti kati yafuuse kyattunzi mu Uganda tebasobola kufa bwavu nga Bobi Wine waali waakiri oli akkiriza okuwemuka mu bantu naye ne bamuwa ensimbi awalampe Bobi Wine abeetaaga okuvuga ku mmotoka ez'amaanyi bawalampa Bobi Wine bo kasita bavumanga abakulu basanyuka nga babayita babawayo akasente kyovula nti ne basajja bakulu nga bano batuuse okuwemuka ebitiibwa byabwe babinnyise mu ttaka bye bakoleredde emyaka naye ng'ensonga ebanyisizza ebitiibwa bwavu nti gavumenti etukulembera yasalawo okwavuwaza bannayuganda mu ngeri y'abaavuwaza obafuge kasita bamaze okubaavuwaza tebakyalina kye balagawo balina okuwalampira ku Bobi Wine ate bagire nga bafunayo ku kasente akasobola okutambuza emirimu gyabwe ya talent search aina kubaako na Joy Tabula Selector William Ozi Joseph Batte mpozi nangi sinaabo kakati oyina okubalansinga ng'ani gwentudde naye ku pano naawe okutuula ne full figure kyali kivumu olw'okuba omuganda agamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulira emizeejo